Koti labye etudde waliwo emmotoka mpitirivu waliwo ebintu ebiri awo ogamba kyonna kikiri ndowooza waliwo ekintu ekigenda mu maaso awo ku Supreme Court gye baateekawo naye ndowooza kyamaanyi kubanga buli abantu bavuddeyo baweddeyo bannange ate omanyi nti palamenti eteesereza ennaku ziringa isi 2 oba 3 olwajjo olwaleero eri ku kintu kimu kyabasuubuzi naye bagaye bannakampala mbu balina enkwe abaggaddewo be mu kikuubo neno waggulu eno nga kwaluwa paaka n'okkirira awo wansi wali naye nti awamu babadde baguddewo otegeera kitegeeza ate Masaka yo bakulaze nti bonna baggaddewo Jinja bakulaga nti ate baggaddewo naye Kampala abamu baggaddewo abalala ne baggulawo anti olina okwebuuza abasuubuzi bano be bamu era embeera ebanyiga kyekimu oba mulimu abasuubuzi n'abakozesa abasuubuzi kakati ku kya kooti kubanga obadde otandikidde ku kooti nti olina kyolabya action egenda maaso ku kooti etali mbi kitongole ekiramuzi in fact ennaku ezo kyalinayo n'olunaku twandigiyise na wiiki namba gye kyateekawo ey'okwekubaganyamuko okwagezaako okulaba enkolagana yaabwe ebadde etya n'omuntu wa bulijjo gwe babadde baweereza eddala bamuweereza oba tebamuweereza bulungi in fact ekyansanyusaamu kyokka nti Ssaabalamuzi Owiny Dollo yatuuka n'oteekawo open day eri abantu okuinteractinga n'abalamuzi oba n'ekitongole ekiramuzi ne bawa abantu ne bawa experience yaabwe gye bayiseemu n'ekitongole ekiramuzi wabula ekikwasa ennaku era nga bw'okiraba Uganda weetuuse nti buli gwe baakwasanga omuzindaalo teri yajja ddala n'omulaba ng'azze kuwaana tibannange Owiny Dollo n'ekitongole ekyo ne kooti mutukoledde omulimu gw'amaanyi bantu balinga mukaaba maziga abantu bakulukusa amaziga ku muzindaalo abantu ne bawa testimonies ku muzindaalo ezamalamu abantu amaanyi nze kenyini nze nali mpiseeko mu experience embi eya kooti ezo naye ate nze nenkiyitamu nenzikakkala nembivanako nemanya ensi bwekola ki bwetambula naye abantu bakabidde amaziga ku muzindaalo ngo Ssaabalamuzi agambye nti nedda tuteekewo nfa nalabye ne minisita mukwano gwe yagwa mu bintu Norbert Mao ng'akutte akazindaalo agamba tulina okuba accountable eri abantu bano kyali kikwata ku byabulamuzi ebyamateeka byabukulembeze bwabwe kino kikulu nnyo Big Bro dayoonoonyereze abantu baali boogera ki ku kooti ekyaleetera Owiny Dollo tomulaba ng'abeera awo nga tayagala nakaaba ng'alinga omusanyufu buli kadde ateekako feesi eringa esanyuse gwanyiiza afaanana ati oba asanyusa abeera ati nze mugambye sirabanko Owiny Dollo ng'akaaba naye abantu kandi waliwo akaseera ak'ennaku omuntu kayitamu n'ogaa nti omusajja na mutuufu kati mutima guli ne baba kungulu takaaba naye mutima muli munda alabika akola ki akaaba sirabanko Owiny Dollo ng'akaaba ng'abasajja bwe bakwata akazindaalo ne bamubuulira ekitongole ekyatwala kyakulira waggulu nga bwe kibabonyaabonyezza okuva ku by'ettaka human rights lwegyo emisango egimu egyasinga okukulembera ennyo abantu abattiddwa mu ngeri etategeerekeka ate tebamutuusa ku bya lipoota ezitafuluma ezo gyeziri era weera okimanyi mu Uganda tulina lipoota ku lipoota webaga nti eyagundi yafuluma ng'olina tunulako waggulu eyagundi yafuluma ng'otunulako waggulu olaba byokutunula waggulu bikutamye noga n'otunula eno ku mabbali booti ngetoyaga so Owiny yali kaseera kazibu nnyo Dollo ku lunaku lwe yaggulawo naga nti ensiko eyogere byetukola ki byeyiseemu ne kooti nkwaliriza nnyo muganda wange awuli tulaba alaba Big Brother Uganda nkwegayiridde subscribing mpaka subscription yako oba omposhinzeemuko genda liking genda mu comment section teekawo kyowulira kyoyagala feeling free channel yammwe si yange
nze ndi host naye waliwo n'abalaba host bojja okulaba bano bagesi bange ndi ne Francis Bwambale nsaba obuuze ku Bannayuganda. Munnayuganda atulaba waliwo wennyini wootulabira ffe twongera okwebaza tugaa nti weebale kulaba ate nakuyiga omanyi buli lwolaba n'owuliriza okola ki oyiga ate gwe waŋŋaa nti baddembe okuwabula gwe wagamba nti baddembe okukola komenti yonna kewansanyusaako wagamba nti baddembe n'okukuvuma yeyo ndowooza ye kuba mba mmanya nti oyo muganda wange waliwo ekimunyiizizza we mugambira mbu ate mugambe tovuma tokola kinja bba mulemesezza ekintu kyakujjayo eddembe lye asobola okunvuma wakati mu kunvuma nze nenzijjamu ekigambo kyensobola okujjamu nenneetereza kati jangu naye tokozesera bubi mukutu guno kubanga guyitako abaana abato guyitako abantu abakulu guyitako abantu abavunaanyizibwa togukozesa bubi naye genda mu comment section olekeyo obubaka ate subscribing kikulu nnyo. Francis Bwambale mwendi mwetuli tutoba ababaka bali mu tuuga basibyemu n'akabalaba k'ennaku bbiri nga mbalaba olwajjo n'olwaleero mbadde mbalaba session zonna eza parliament ndabye session ya leero olwajjo bali ku basuubuzi bateekamu akalikonda k'abasuubuzi ekintu ky'abasuubuzi kifuuse eky'abasuubuzi embeera gavumenti erina kugikwata etya okubeera ng'esanyusa abasuubuzi kuba abasuubuzi bakola ettundutundu ddene okuyimirizaawo gavumenti oba okuyimirizaawo eggwanga ate eggwanga yenze naawe gavumenti yeggwe nange embeera eyo tugenda kugikola tutya ey'okuba nti emisolo gifuuse emisolo egyo egivumbulwa buli lunaku kiri kijeewo ekyo gandi mumanyi mukikozesa nnyo mmwe mu gavumenti yenze naawe gavumenti yerwa zaawukana omanya kwawukana naye ngere wa gavumenti bw'ayagala okuteekamu aba akuudiisa n'akuteekamu mu gavumenti yenze naawe gavumenti be basajja abalina we batuula awo ne beekolamu omulimu ne bagamba omanyi nti ffe abagezigezi ffe abakambwekambwe ffe abagala okwekkusa katukole ka gurupu kaffe tubeere we tuli tutegeeze ono big bro ne munne bwe batuula wali nti nabo balina ffe kati ne bayiiya nnyo okukakasa nti nabo balinaawe naye nga bo bali bokka wali beetegese nga gwoli ku bibyo era gwe bakuleetamu nnyo nga bazze okulaba nti ku bintu ng'okuwa omusolo ebitegera bulungi nnyo ku bintu ng'obbalonda ng'olina obbalonda obbawa obuyinza buli obwenkomeredde naye wali mu kubukozesa ne mu kugabana keeke awo gavumenti weerabikire nnyo era bw'oyagala okukakasa nti gavumenti eyawukana ku gwe baako n'ekyodimaani nga ng'okyagala nnyo ojje nga weemasagga mu bufunze sinze gavumenti tolimbanga muntu bw'oba oyagala okubeera ekitundu ku gavumenti bw'oba oyagala okubeera ekitundu ku gavumenti big bro bw'oba oyagala obeere part of government olina okukola ennyo aira weesimbewo owangule ekifo oba okwate emundu yes ng'omaze okufuna ekifo ekyokumwanja ennyo nabo aera bw'ogamba nti sijja kikunyonyola nnyo kijja kutabula oyo ali part of yoyoyo kyova olaba emabegakaawo abo kati you part of government musajja tetannaba tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsi nga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko okuliraanira ekyo kirala ate ekyo kirala nnyo ate nakyo temukikwata obubi. By the way, olugero olugamba nti okuliraana ennyanja si kuliira lutuufu lukolera ddala mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Oyo omukyalo omulaba gavumenti nga yamwetaaze gwe bobeera nga gwe katugambe gwe mutegesi wa bivulu oba oli muyimbi n'owassa oba n'ofumbirwa minisita wa gavumenti negamba nti minisita emwetaaga mu lukiiko
ruli very tense ebintu bitabuse batuga tuogera ku basuubuzi nibaga ndi minister w'abasuubuzi bamuyita nga mukyala obanga baawo ontegera bulungi ne bamuyita mu meeting gwe ne woga nti yonsula naye mu buliri nga n'okwambala tayambadde amusolo okukyogera bwenti tusobola baga nti mumumpe wano ebisawa ze nina okubeera naye ziweddeyo mutwale olya gavumenti asigala naye ng'amulina wali era ng'aliko n'amuga nti teweebaka meeting tenakola ki tenaggwa kati ekyo gwe siggwe era basobola okumusigaza basobola omuggalira mu kasenge n'amuga nti wano we tuli tokkirizibwa na kusembera aliwa bbaawe mumugamba deeka mumuwerekere n'omuwerekere oba atidde mu kkubo oba mugamba aveewaawo ono kati waffe essaawa zino ali mu mikono gyaffe era ali safe oba kyemugamba okitegeera tuli wamu ku peegi emu kati leka kweyita kyotokola ki kyotoli toba ku minisita n'okuwasa obuwasa minisita tekikufuula toba tofuuse minisita oba tofuuse gafa tolumba na musajja muleke buyinza nokeera ku makya omukazi n'agalaga nti oyo mukwano gwange era yesu tulina kyo naye si nigwe ebintu bino mubitabula era mujja bitabula nnyo tevula ndabye nnyo abakungu abagenze mu gavumenti eyo amaka oluusi ne gakola ki ne gasaanawo kubanga oli aba aweereza ekintu ono kyatali waliwo n'abaaliko mu gavumenti nga bonna mwebali ng'omu ali kino ng'omulala ali kiri naye era tebaakwatagana buki bulungi kuba gavumenti omu yamutuma emirimu mingi nnyo ng'ono we yeetaagira okubeera naye yes waliwo omusajja omu yanyonyola bulungi gavumenti yagamba gavumenti mu lulimi olwaffe olutegere lwa bulijjo kwe kulaba nga ba house girl oba ba house maid bebase buki oba maama nga doctor nga ina gyakolera naye ng'akola ne shift zaddi z'ekiro n'alwayo nnyo kati n'omusajja nga talina kyakukola eyasigala awaka nga naye akuva mu mirimu gya gavumenti oluusi ng'akoze eki ng'akooye omusajja oyo n'alyoka naliko okulaba ng'abaana be bano abakeera ku ssomero okusoma nga beebase basumagidde bali mu ntebe bebakira mu ntebe n'abagamba n'asiturakamu ku kamu ng'abutwala mu buliri n'abwebasa ne bwebaka buki bulungi n'alaba nga maama aludde n'amukubira esimu n'amugamba mama bebi nga todda nti nina omuntu azaala gwe tulina okukolako ayinza n'okuzaala ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro naye bw'aba tazadde muntu tuyinza n'omulinda n'azaala ku 12 n'olwekyo nkyamuliko eno nga mukyala nga azaalisa kati ye gwandiise gavumenti n'alaba nga akooye ne yeeyiya n'afuna house maid n'agawa jangu ombeesebeese oba n'agenda mu kisenge kyako n'abeera nako n'asula nako mu kifuba kati buno bwana oba bukooye ku makya bugenda ku ssomero buzuukuse kiro buzuukuse buga nti taata aluwa tumuno yatukola ki tetumulaba akamu kuboneka kakangende mu kisenge kya maid nzuukusaani house maid atukoleko ffe tugende kuki ku ssomero kagenda okugulawo oluginoza nga beerabidde n'odduggala nikalingiza bwe kati kaba kakalubandula bwe kati kagenda okulaba taata leri yabasa ekikoowukoowu ku buliri bwa maid ekifuba kyonna kiri bwe kiti alina mu katawulo nga ne maid naye yakooyi naye yebasa ekikoowukoowu naye agudde eri bw'ati ali mu kannika okitegera bulungi nnyo nekaddayo nagamba bani bako nti ntegedde enkola yaki ya gavumenti mama bw'aba taliiwo ng'ali eri ali mu malwaliro ali mu bibye ne taata bw'akomawo ng'akooye ekikoowukoowu n'amala otutwala gye tulina ossula yonna afissawo obudde n'atwala ne maid yeebake atutulo ntumukwatayo naye ne yeebaka eyo kakati gwe gavumenti omwana omuto gy'annyonnyola gy'akola ki gyategeera tugende ku basuubuzi gwe kyakunziza tonyumirwanga ebintu ng'akooye ate n'oli maid naye ng'akooye nina oluggi nga beerabidde oddukola ki n'odduggala omwana akeera ayagala okugenda ku ssomero mu gavumenti eyo teyabazuukusa nabazuukusa ye balaba kyeyalabiraga taata yasuze eno ng'akooye naye nga ne maama gye yagenda okukola mu ddwaliro era naye akooye kuba azaalisa baleese omu agenda okuzaala ekiro aluddewo okuzaala ng'alina omulinda paka lwali amala omuzaalisa alyoka adde awaka taata najja n'aziibasa maid ogambye abasuubuzi mubateesaako ki nze male ngobera palamenti byeteesa kiki ekigenda maaso ekikulu abasuubuzi okwekalakasa balina ensonga zaabwe omusolo okukendeereko
Ifreeze efuses ifreeze bagise electronical simanyi bichi olaba otosobola binyonyola olaba otosobola binyonyola kakati musajja mu nakyalo eyo yagise ifreeze ekyo kirwadde nno kyali kizibu nnyo ate kyatawayanya abantu abakulu edda paka lwe bakiwangula namawulire amubuuza n'agamba ifreeze tetubitegeera byonna byoliko osiransano kuki ku mazzi kisookera ddala atulaba ku mukutu guno njagala kutegeeza ekintu kimu nti omusolo mu nsi yonna world over nejje gwatandikira mu byawandiikibwa mu byafaayo teri yali yeewala guwa ne Katonda yagaana ogulwanyisa yagulekawo n'agaana ebyo bya Kayisaali okitegera bulungi byali ayita ebya Kayisaali bimu ku byo gwali muki gwali musolo era nagamba obya Kayisaali mbirekere Kayisaali n'ebya Katonda mbirekere ani Katonda era ebyo tajja mu ddiini era nayo gwagenda yo ninga guli friendly bakiyita ekimu eky'ekkumi tokiwa ebyo n'abatakiwa naye nga mu kanisa babeeramu ne makerezia ne zaka gye eri mu ngeri yayo nga okitegeera naye nayo era waliwo batuukira kati ennaku zino ababuulira ku musolo ogwo ogw'amakerezia amakanisa n'emizikiti balina engeri gye bakiwumbyewumbye obuki obulungi osanga omuntu ng'ayogerera zaka mutoole zaka tulina ozimba emizikiti buli kiseera tubeerera mu kisiibo kira nti boogera nnyo ku ky'okuzimba emizikiti ab'amakerezia okimanyi nti ennaku zino bagaa nti tuli ku ddimu eddene ery'okuzimba n'okumaliriza omulimu gwa Katonda ogw'okuzimba ekereziya y'egindi era baleeta nnyo bannabyabufuzi babaleeta ne baba oli nga aliko enziro eyenkanawa kasittajja n'alaga nti agenda kwetaba mulimu kuzimba omulimu ogwo gwa Katonda bamuwa entebe ey'okumwanjo n'atuula n'awaayo akakadde baba mukopi nnyo waba si mukopi n'akwata obukadde nga 10 naawe basigamu awo weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. awo faaza oba Reverend obaani naga nti alitukwatira ku oyo tujja kufa naye oba okitegeera. So omusolo guno nuli akayimba kazaakayo muwooza ali ku muti Zakayo yali muwooza simanyi kye yali akola ku muti naye mpulira nnyo n'obwana obuto nga bwayimbanga nnyo Zakayo muki omuwooza wadda eyafaddanga naye awo era simanyi kiki ekyatwalanga Zakayo kuki ku muti oba kulingiza basolja bagenda okusolozaako omusolo okitegeera. So nze by'omusolo we tuba tubyogerako buno obukodyo bwakwongera kulaba nti gwe eno ifreeze kamu ku bukodyo bwokwongera okulaba nti gwe omusuubuzi tobba oba teweewala miki misolo eyo enkola bagireese nga baagala okutaayiza ti ne bw'oba otunze ebinyeebwa mu dduuka bwe kiba kisoboka obikolere risiiti ogiyise ku kompyuta kubanga buli kyotunze bwe kiyita mu kompyuta onamonitalinga omusolo alabirawo nti ono alina kaatunze kakabeere katambaala. Ate ye omusuubuzi gye buva n'egibwenkana okubeerera mu buto bwaffe oba myaka egyasookawo okubeerawo n'amanya nti afunye ku magoba nga yeewaza ogimu ku misolo ngabbi egimu ku ki omusuubuzi yasinga yonna gye tuligenda yonna omutunzi nkyogera ntunudde mu kamera yo nga sikwekwekeredde ate n'omusuubuzi era sitakinaako buzibu omusuubuzi mu nsi yonna mu kufuna kwe mu nfuna gye yandifunyeemu yandyagadde nnyo kulupya asobole okufunamu ebyobusuubuzi nga birimu amagendo ezo zimu ku bizinesi abasinga obuyinza bafuniramu ssente kyegambye kitegedde singa oli aba afunye oluwenda oluleeta ebintu katugaye nga biva bweru ne yeewala okuwa omuki omusolo n'abiyisaawo n'abituusa e Kampala wa ne biyingira edduuka nga tebiwadde musolo amagoba abeera 9 aba ayisaawo mu ngeri ye. So buli musuubuzi yenna gye buva ne gye bulaga in fact n'abali mu gavumenti abamu kankikubuulire baafuna omukisa kasaba amanya nti ani abeera ku bintu ebyo we guyingirira ffe tulina obuyinza abamu beewaze nnyo okuwa omusolo gwe bandiwadde and indeed okitegeera kankyogere nga bwe kiri
ekireese obuzibu nti abamu kubali mu gavumenti basaza amagezi gonna ag'enkolya ag'olugezigezi gonna ne beewala okuwa emisolo bo ne bakola amagoba agali dubious ne batuula ne bakkakala kati amagoba tegaliiyo agataga kugabwezo ogamba nti gotowuliranga nako kubanga ye bw'asuubudde aleese gavumenti tagiwadde musolo kati ne banyigiriza nnyo balabe nga kati ebituli ebyo biri mu URA obviously kubanga URA yakkiriza nti bino ebintu byani byogezaako okukiriringa nti bya minisita gundi oba bya afande gundi oyagala bikwatako akabaluwa akalabye akabiri kwago bireke bikole ki bigende bwe bimala okuyitawo ate ng'ezo ssente zeetaagibwa ne bamaliriza nga zirina kudda kuggwa asuubula buno obutonotono osasule musolo mungi okavalinga ekituli kiri oli ate waayisiza omusolo naye nga singa ffenna twali tugubba kyenkanyi minisita nabba omusolo afande nabba omusolo ne bannanyini gavumenti abagirimu ab'omunda nabo ne babba omusolo naye nga babba kitonotono nono wawansi ne bamulekera naye waayisa omuwata naye wabbira omusolo wandebe nga buli musuubuzi musanyufu asuubulaga nti abiri okenta bizinesi etambula buki ekyokulabako kyengenda okuwa mu Kampala wala abantu baali banyigiriziddwaho nga ebintu biri ku bbeeyi ya waggulu nnyo ne bagamba bannange twagala kwekalakasa lwa miwendo gya biki baguzi be baali baagala okwekalakasa abasuubuzi abali mu bizimbe ebyera ebyabagagga n'abalala bagamba abo abeekalakasa mubatugambireko baleme kuleeta ffujjo lyabwe wano muki era poliisi yakozesa omuwaatu ogwo abeekalakasa basinga ne bagala tugeza ne tubalaba mu bizinensi mukiyita mu Central Business District mujja tabula enkola y'emirimu mu kibuga era gwe kirizo ba waliwo kujja oyagala kwebaka nti kunkakasa nti waliwo mu kibuga ano nga tutunga mu saidi ya mawulire nti walabako nga baga nti tugeza ne tulaba ye yeekalakasa mu lebbeeyi yaki y'ebintu naye ng'omusuuzi ali ku saidi emu n'oli agaana abantu okwekalakasa olw'emiwendo gy'ebintu nakkiriza ye n'addayo n'anyigirizibwa omufaliso bagumuseere gwagenda okuzzayo omwana ku ssomero nakkiriza yonna buli kimu bamunyigirize buli kimu kyonna nakkiriza bamunyigirize mu ngeri emu oba endala naye ekiseera kituuse ate omusuubuzi n'akiraba omusuubuzi n'agamba nange kati bankutte bannina buli muwaatu amwe mbadde mpisa okubba omusolo kwonna baleka bagumazeewo okitegeera bulungi nnyo kyova olaba omusuubuzi yagenza okwekalakasa nga tasoose na kuyita muntu wa bulijjo agula bintu tijangu ennyambeko mu kwekalakasa kuno yakedde bukezi ye nga ye lwazze ku dduuka n'atunda lwafuna amagoba n'afuna na buli kimu n'afuna neza renti n'afuna neza transport n'eziwerera abaana be naye yakedde bukezi ng'awulira akola ki afa n'aggalawo edduuka naye ng'omulundi guli yalina omuntu amuyambako omuguzi yennyini ajja omumugulako ng'ayagala amuyambeko beekalakase gavumenti ebeeko kyekola omusuubuzi yagaana yagamba mutuleke tukole temutukola ki temututabula kyenkulaga nti mu musolo wano tewali tayagala kubba ki gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 asatu 59 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Musobuza omukulembeze w'eggwanga Bwambale President Yoweri Kaguta Museveni tasobola kukeera ku makya n'anvaayo yenga ye because he is the fountain of honor nti n'avaaya alina obuyinza obukola buli kimu n'astopinga emisolo gy'abasuubuzi egyo egimu egibanyiga kubanga kiba kigenze mu paalamenti ne kigaana kale balina ebimu bye bayisizaawo nina we mbadde nsoma bu article obumu manager yabunsindi nendaba nga waliwo obumu we bagenze baagala okufunzafunza kubanga babasuubuzi percentage ngeri gye basasula bagamba basasula 18% baagala bateeke ku 16%.
waliwo bimu bwe baagala bonga bo badde nsoma ku byo bye balowooza. Mwami Bwambale, muntunula y'ebintu ngeri gy'osobola okulabamu ebyobufuzi ebitambuza eggwanga lino. Mwami Museveni buzibu ki lwaki tavaayo ng'omukulembeze w'eggwanga alina ekyokusalawo kuba ye yekka alina pardon. Munne w'abagabi bamutte olwaleero lweggulo asobola okujja n'agamba oyo bamusonyiwe. Lwaki tajja n'asaasa abasuubuzi ng'akimanyi eggwanga lye litambuza abasuubuzi be batambuza eggwanga? In fact ni mu debate ino olesemu wa bwerere. Talina wakwata mu debate ino olesemu waki wa bwerere. Olw'ekiseera we kyatuukira nkikugambye bulungi nti ye nga ye tekisoboka kugambye kati ye gweyogerako sina businessman, takyali businessman, so he is less concerned ku bino ebigenda mu ki. Singa abadde musuubuzi kankubulye eriyo ba president singa basuubuzi nga business zibaluma bamanyi obulumi bw'omusuubuzi bwakola ki bwayitamu nga mu dduuka omusuubuzi kitwalire mu kiti nti naawe ali awaka ewuwo makaago obusuubuzi bwe butandikira okwata mu nsawo yo capital n'ogenda ku dduuka ogula omuti gwa sabbuuni ogula sukaali ogula omunnyo essentials ezisookerwako ebyawaka ebisookerwako abatalina masannyalaze bagula amafuta na buli kimu sente z'okwata ezo weetaba mu busuubuzi oba ogenze eri alina edduuka musuubulagani mwekka na mwekka ku kadduuka k'oku kyalo ebyo bisookerwako tonagenda mu bizinesi endala eno ey'okutwala omuntu ku ssomero osuubula amagezi, tonagenda ku bizinesi ey'okutwala omuntu mu ddwaliro osuubula obulamu byonna okuba nabyo n'ofulumizaako ki ssente waliwo exchange ogula kiri kyo service n'ogigula nti bagenda kukujjanjaba n'owaayo ssente ne bakuwa service y'okujjanjaba eyo transaction ekolebwa yonna busuubuzi tugutwalira watya wamera mulimu akolamu amagoba nti mu pharmacy oli bw'agigulawo akola amaki kyokka mu kugigulawo waliwo ekikwatagana ne license oli yalina osasula alina omusolo gw'alina okukola ki okusasula byonna eyo twogera ku business eri broad oli gw'oleeseemu erinnya lyoyogeddeko kati wa wakyasuubulira ogamba nti waba akwata mu nsawo ye kiresobora okuba nti mukulembeze wa ggwanga kati omuyita ku budde buno bwe babadde bateeseganya walabye enteeseganya oga etume ne parliament ebadde ng'eteesa byonna byeyogera amateeka aganyigiriza abasuubuzi gaatandikira wawuwe waliwo atuula eri n'abimpulaningira n'abireeta awo ate n'amumatiza nnyo ne boona omutwa kati era bano nabawulidde abasuubuzi nga baga nti omukulembeze gwe twagala okulaba bwe batuukayo okuba nti ebinaku zino yabyeviirako dda ali eri alatta n'okulatta bw'anatuukayo n'abakuba akalipo nabaga nti mudde eyo gwoyogeddeko yennyini byalowoozaako birala nnyo alowooza kuba mbadi afuuka atya gundi ajja afuuke gundi ye kati kyesiwe babazanya kyesiwe byazanya birala nnyo bya 2026 kati gwe bino byoleeta bino bw'abalaba abwerabyo abasuubuzi nga abatunula walira but what is this nalaba ekibuga nakikuba biki ebigenda maaso mu kibuga kyange kino kikampala kitandisa okunnyumira bwe bategendereza ne banaagendayo enkya oba ddi nti bagenze musisinkana bayinza ovayo ne bagana naye ddala ki ekyatuleeseeno ki ekivuddewo ku bino kubajja kumalirizayo babalidde bulungi nnyo nga bwe yatubalira akawunga kali nti bw'osala kiro akawunga wano akayidde n'akaleetera minzaani n'akateekawaawo ngoloza leero yali akutte emmere okuva lyakireeta experiment eyo waliwo yali afumbye emmere awaka n'aleeta minzaani n'epima ennyama n'aliko sala ebitole by'akawunga ng'ebitole by'omugaati tewakirabako kati waliwo abantu abamu besaagala muleetengana mu debate zino nga baalivaako dda nga bajja nga bo ensi bali mu yaabwe nawulirako omubaka wa palamenti omu awo yagezaako okugjayo ekibalo n'akubalira ssente ze mumuwa okukozesa nali neŋŋamba nti ezo wange tezijjanga kuba mbanja kufa nga bwezikuwa nebaga nti ezo ssente zigenda muki mu state house omusuubuzi ezo bwaziwulira bwati emmeeme emu eggunda bwawulira ssente zigenda ezasasanyizibwa mu state house olunaku lutya lumu naye ng'olowooza we yajjira mu buyinza yali akirowooza nako ekyo ng'asobola kimugamba nagamba muzimpe nzikozese ng'ajja kugamba what is that extravagance yaki mumpa mutya obuwumbi bwe buti olunaku lumu mbutege ku masannyalaze gye mbadde n'amasannyalaze mbuno mbutege simanyi ku mazzi simanyi obitegeera bata bikwesiiga masuuti gano gengenda ogula ne Kampala oba ebitebe nti okukyusa emmotoka n'ennyonyi na biki so bw'oba omuleeta mu debate eno mbadde nsaba oba olumirirwa omusuubuzi kankubuulire bw'oba olumirirwa omusuubuzi oyo sigwe wandisiza okuleeta mu debate kubanga agaba pardon lindako mbwagaba pardon bino si bya pardon kyembuuza Mwami Bwambale
byonna babikoze Parliament ensonga zituuseyo abasuubuzi balumbaganyeewo kosi nalabawo ne ku ludda olwavuganya gavumenti mwami Joel Ssenyonyi nga bamutwalidde ebiwandiiko byabwe okwemulugunya kwabwe. Ensonga eriwo ya busuubuzi well and good eggwanga likoze lityo oba bayambiddwa batya basenga baffe okubanga omusolo gukendeera. Ensonga eri mu kintu kino ndikugambye mu lulimi olutegerekeko olwangu ennyo nti ya musuubuzi kugamba nti otunyigiriza otutaddeko emisolo mingi okufunamu mu bizinesi ze tukola tulekerewo omuwaatwa naffe we tubbira ku musolo tufune ku magoba. Naye buli kuba bwe kiri mu busuubuzi bwe kiri kankubuulire okuva edda nedda bwe twatwalanga Pamba bazadde baffe kuba batuwa emboozi yonna Pamba okumutwala gwolimye ng'akumenya okumala emyezi 6 ekyo bwe bamutwaliranga abasuubuzi ba Pamba ono amututte yafubanga nnyo okulaba nti waakiri ateekamu oba jjinja oba azitowemukko okusinga ku kyeyakoze eki kiro bwe zisukka obungi oba ziwera afune ssente n'emmwanyi bwe kirina ebirala bwe bityo bwe byali. Oli agula Pamba naye yafubanga nnyo okunyiga omusuubuzi aleese Pamba ono omulimi okulaba nti amubala kiro ndi kiro zibadde ntono awewuse afune ki abamu kankooya akagero kamusimanyi obudde bwa buno atukkiriza owa Pamba omu n'emmwanyi omuyindi omubbi omutuufu bwe yalabanga ozze ne mutabani wo nga mugezigezi amanyi okupima kiro eno eyagiranga bweti onfuna bulungi nnyo nga asooka n'akuwa sitole ya mutabani wo naga mutabani wo oyo mulabye ng'atali mwesigwa nti mubbi muyaaye muzibu era todda naye wano n'akwonoona mu maaso ga kitaawo nti yes mutabani wo mubbi muzibu togezanga n'omuzza n'amutega akantu aka naga muleete ku minzaani mujje wano ne mujja omuyindi ne mupima biki nga mutabani wo wali awo kaludde amaaso booti n'amaliriza n'omugamba muvudde mu kilomita nti 115 n'amugamba aveewo katono tuddemu tupime Pamba oyo obe mmwanyi ezo n'omupima n'akulaga nti muvudde mu 10 n'asussaamu 2 oba 3 n'agamba mutabani wo omulaba nti abadde ayagala kulimba nti muvudde mu kiro ntono adde ene mabega atugende nti ezayisemu tukole ki. Omuzadde olumu yagwanga mu katego naga siddamu genda naawe ku minzaani eyo togitegeera tomanyi gibala kati n'olyoka ogenda n'okoona ensawo yo nejjula bulungi nnyo n'opaakinga bulungi nnyo n'otwala omutwe ng'oli wekka n'alyoka agenda n'afuna ebimanyo gitege viivi ne bigitege viivi ng'oli ataddeko eno waggulu amaaso gakuli ku minzaani eno waggulu okanudde eno wansi bagiteze eki eviivi n'ewewuka kiro nga 10 n'ezi n'azikuba naye osigala oli mumativu kubanga omubbi yamugobyewo mutabani wo kumbe ate ogenza akubbidde ddala bulungi nnyo safaari kati oyo bwe busuubuzi kuva dda bulimu obuki obubbi ate bajjawo gwe weesiga bakubbe buki bulungi kati ne ku bino bye tuliko ifrizi wakina biki byonna omusolo guzze gulinnya gradually naye nkugambye ogwatandikira okulinnya bwe busuubuzi obutali balanced abamu bayingira mu busuubuzi nga balina obuyinza nga tebagala kuwa misolo abamu baleeta ebizimbe nga babisasuza ssente nnyingi nnyo omusuubuzi naaba nga wadde akola naye ng'ate lwenti etwala ssente nnyingi ate nga ekizimbe si kikye obula nnyini kyo yakola ki yafuna n'obanga asuubulira ye ne musuubula n'abantu abavudde ebweru byoleeta byakola ki byaleeta ye bamusonyiwa omusolo gwe tebaaga okusonyiwa kati oyo kompitinga naye unfair competition yereso buti ate oli jarasobola kujjawo gwogaye muje babaddukira kubanga yabayita babalekerawo ku miwaatwa nga tebanyigirizibwa nnyo bajja kuwa emisolo gye bawadde era mukuŋŋaanye gye mukuŋŋaanyiza omusuubuzi afuneko ne gavumenti efuneko ekintu kitambule bulungi nnyo. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so ng'ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo inamukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nga tusangibwa ku Ntebe Road
opposite Freedom City. Ate teweerabira tukola ne delivery. Kola order yo, package yo tugikuleeterawo. Kumanya ebisingawo tukubire noti 7442 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.